wetu. No dream. Yes, okay, tugenda maso L Brothers. Beba kutusaka intandikwa. Golden Crown Film Production. Tutandika butandisi tugenda maso. Tugenda okulaba bazanyo okusinzira ku ebyaddala ebyaliyo. Etandika butandisi era tugenda maso. Filimu ya Byalugaba po. Ono tumulengedde mu filimu nyingi. Era nga tugenda mulaba ne mwene etandika. Tukyatandika butandisi Byalugaba po ku screen. Atenga ne wali Gofadi kwali nnyo. Tukyali ku ntandikwa era tugenda maso Okiria Ronald nga nemweno mwale etandika butandisi era nga Luwanga Abdukalim Masavujero nagambye zigenda mu MK Majestic Plaza level 5 edukali namba 8 filimu yatendekwa Byalugaba po era nga Loni Po ye director of photography batugamba ni Kasirive Dominic makeup artist Mugambwa Douglas ye muwandiisi Loni Po ne Kavira Deborah Maria beba editor atenga Najita Denise ye costume designer batugamba nti Loni Po yakola ku visual effects atenga Najita Denise ye costume designer Loni Po yakola ku sound effects Sekaja Davis na yiyo Lugero era nga Kasozi ye locations manager filimu eno ya Byalugaba po kakati mu kaseera kano mukutandika waliwo ekirooto birooto ebyogalamira birooto ebyamabanja ebirooto nagwe oganagana njokukuloga okitegeere ono yawedde kati ketumufunye empumi tulina n'omulogo enkoona n'amatu gaggale ekyatandika butandisi ebiseera bisinga omuntu ali akasasiro kye bayita okuyita tembo naye wali obaddeko mu kirooto ekirooto ne kifuuka katonda watu bagiyita Serajokota era mutagotandise naye embeera gyalimu yeeyo twaga tumanye ku mulundi guno mwana mulenzi ono kyekyamuleetedde embeera bwetyo okutandika okuloota ng'obanjibwa okuyirimuka saako n'okuleka nti ebyekango kati mu kutandika mu bulambalamba waliwo omwami yajja nga alina gyagala okusindika ssente ababuuza baweza emitwalo 3 tewali ssente nonyako ewalala gundi gwe kasitoma omugambe tewali ssente tewali nagamba omusajja najja nagamba yagala kusindika mitwalo 3 n'ogaana ate nga nakuwadde ssente miliyoni namba ssente kati gyala nzibbye bubi weyala kuŋŋamba nziridde ssente bazirya emmere ow'ekyenkya nammwe mulemera nnyo ku bannammwe ekyatandika butandisi nagwe gwana gwe tomalaga nzindikiraki okimanyi wajja nenkuwa omulimu bulungi wegendereze nnyo engeri gye wajjamu okusaba omulimu okole otya kati oba omulimu ogumpa bagumpa akakiteregeza kumanyira wampa omulimu wampa bulamu sente nze simanyi gye ziri oba wazimpadde nze simanyi gye ziri gwamanyi sente zo ekyali ntandikwa yamuwadde miliyoni emu zezo ze bayita bafuloti kadi cash bakasitoma abe nga bamukozesa ku mobile money mutaka miliyoni emu teriiwo mu mpeke ne float taliiwo ndeka sente zange wazitaddewo n'agamba ndi wonoddamu okwogera nange bwotyo ewedde nja kugoba ojja kungoba ate mugoba munnange mwe abagobi ojja kungoba ekyatandika butandisi era nga tugenda maaso okuva mu bannaffe ba Golden Crown Film Production eno tugira mbulambalamba era nga tosaanye kuleka nti ogisubwa tugenda maaso n'entandikwa kaakani mu kaseera kano tuddako erudda waliwo omukyalo w'ebyalaani mukyalo ono w'ebyalaani yakolanga ne mutaka Lutuule kati Lutuule abadde agenze kuleka ni asindika ssente kati agenda okudda ng'abuuza oba abasajja abamubanja bazzeeko waliwo abasajja bamubanja babadde agenze okusindikira ssente naye ate agamba abasajja sibalaba abasimu bakubidde esimu teziriiko ate baŋŋamba ssente zaabwe nzibaddiza olwaleero kati banaddeyo nga bagamba mbonna balyazaamaanya waliwo omuntu eyeewola nga musasuzi n'omuntu eyeewola nga mulyazaamaanya kati abaddemu akube ku ssimu zaabwe
Emirimu giri wano wakati. Baba ne soko ogire mugende maaso okole ku ngoyi z'aba customer ezo. Musajja ng'agenda maaso ng'akuba essimu kwakuba teriiko oba ku muntu gw'ayagala okusasula ng'omukubira essimu ng'essimu teyitamu. Tugira tukola we bana abazizizaako tunaayiriza ssente zaabwe. Ye Okiria Ronald original name Zerutule. Kaakati tugenda okudde w'amasavu. Ayina mikwano gye. Naga nti mulina okumanya bizinensi njagala njeddize. Omusajja nanjogerera nga nemu akwogera bane omuntu w'omukozi bw'aba akuwa omulimu kitegeeza kwogerera. Manya nti wano wetukutwala. N'agamba katulaga tukutwala awantu awatuufu. Twagala obe nga kyosabe kyekiba kituukerera. Njagala bizinensi emuwenyerezeze nga olwagiraba bw'ati agiraba ng'ekyekango nga buli walaba bizinensi ye adduke nyini ye buli walaba bizinensi adduke agirekere yajja okukola omulimu. Galawo obugazi tugende. Ono kye yakola ng'agenda galawo edduuka basobole okuba nga bamutwala. N'agamba omanyi tulina ofuna abantu abalinga ono be tulina okuleka ani bakola ki tubafunirako naffe kati asobola tufunira abantu bangi nnyo abokuleka ani tubafunako okitegeera munnange nga bannaffe bakwate kuba okuleka ani bawolekera olwo nno batuuka gye bagenda musajja mukulu y'ono nannyini misambwa semisambwa tumuleese omugogolere n'agenda maaso n'alaga baleese omulwadde waabwe ono baagala abe nga naye abaako engeri gyakola ki gyatutumuka. Buli kimu ekyetagisa yakitegede. Zonna jjajja nazimugambye. Ensonga enzikola ano zonna zamwanjuriddwa. Bamaze ebbanga ddene nga baloga bamanerenda akuwola akakadde ng'omusingo nju n'akuloga ne zikulemerera okusasula. Ye pulaani zaabwe zibakoleramu ezo. Ozanya n'abantu b'ensi gwewoza bizinensi ennaku zino gy'oteewoledde mutetambula naye ate oli akuwola ssente n'azisimbamu ejjiini nga z'okola ze zigenda essente zikulema okuzzaayo musingo gwe batwala. Kali wali oyingira essawo bagenda omuwulira akyuma naga asimanyi mpulira okyuma olupanga tolwoza lupanga bajjajja tebaagala kubakyumira otyo. Amayembe ga mmindi nnyo era gatunula ng'okuguba naye tegaagala bukyafu. Toyingiza siripu oba nga tomusabo kubanga amayembe gaba tegamanyi gye walinnye. Kyova olaba ebintu by'ensi bizibu. Jjajja njagala omulimu n'agenda maaso asaba wulira y'omwana abeera mwana wange. Oli kati omusajja yandeeta mpa omulimu naye kale ngeri kitubanga ab'ekika ekimu era kati abanga mpita mumani kojja kati naye engeri gyambogolera ninga atali kojjaawe kati erife mu kikaba ngamba nti ampita kojja kuba kati tetuganyi yampa omulimu naye nze nina okuba n'omulimu omwana ampita kojjaawe era atya nga yankozesa. Jjajja jjajja n'atandika ekyo kisoboka kasita osazeewo era n'olambira mu bigambo byo njala mutegeze teri kudda mabega. Wano bw'oba ogenda mu maaso osalawo okulabika ni oyagala emisambwa gikolere oba osazeewo. Oyinza otuuka maaso ebintu by'emisambwa bizibu. Oli ayinza okudda omusambwa ng'ayagala gumukolere ne weebuuza waagusasulira. Eby'emisambwa bizibu ne baleeta ekikapu. Efirimu egenda maaso. Mu kikapu mulimu endooliito. Endooliito mwe bajja eddagala erikola mu ndooliito. Kaakati ng'asooka amutegeeza amuwadde amaanyi g'endooliito. Tugeza n'oyonoona eddagala wadde okulikozesa obubi buli kimu olina okuleka ndi ogikozesa nga bwe nkugamba. Gani nga mugamba olaba bw'olituusa osooka kulimansa ku dduuka kubanga edduuka lye tuli mu kuggala tuggalirayo oli buli watuuka nga ku dduuka awulire nga endooliito ekyuma obanga awulire enkyuma te tokyama
kati enkyuma teyemuzaayo. N'agamba nga otandike n'okumubala wonna w'atambulira wajja ekigere wuuyiwa wajja ekigere wuuyiwa wajja ekigere wuuyiwa wajja ekigere wuuyiwa. Owulira ekigere ekyo w'onoomala okukiyiwa weesize empingu z'obwomusibya amagulu. Omuntu okuyiwa ettaka w'olinnya kitegeeza aba akusibye amagulu. Kyobola kiba kirungi nnyo okutambulira mu ngatto oba siripa. Anti oli bw'ayola siripa w'erinnya aba ayodde siripa. Bw'omala bw'otyo okumuloga ebigere then omala omumansi. Kyegamba owulidde? Lwaki mbasibula nga temugenda? Saagala kulwawo mugende mangu. Nakooya emisamba bwe mutyo mugikooya. Munnange olunaku lw'okuloga lukyanga olulala. Efirimu egenda mu maaso. Olunaku lw'okuloga lukyanga olulala. Ha? N'atandika obulogo. Atandise obulogo. Duuka lino ndisiringa nze nzekakkirizibwa okuyitamu. Njagala omulala yenna ajja. Manya ebyokusiringa bino oyinza okusiringiramu ne bakasitoma. Tadda wano wabaddire abenga ayingira ekibira. Buli wadda bw'ati abenga ayingira ekibira. Era mukanyuze agende. Efirimu egenda maaso bagiyita Sserwajja okwota. Ebintu by'okuyamba si bibi. Munnange mutakanga gula dduuka. Nannyini lyamuloza amusibye obutaddamu wadde okuzungira wano. Era yayagala abenga ye nannyini kifo. Bamuyita Masavu Lwangajjero. Ng'aggulawo dduuka. Batunda amasimu, batunda biki byonna batunda. Ekyo kye bayita okweyagaliza. Omuntu n'okeera ku makya n'olaba ekintu kya muno kyakoleredde ebbanga gw'olaba dduuka kubanga liri awo n'otalowooza ku muntu oyo ddi lwe yatandika amaze ebbanga mmeka ng'atoba ba myaka ki ng'atoba okulabika nti ekyo kye weegomba kiyimirirawo. Kati oli bw'akiraba nga kiri awo ayagala abe nga akifuna ku olwo. N'otamanya nti mu bulamu mubaamu okutoba ate Abaganda baalugera ebibbe tebyala. Mutakanga ayingira amaze okulayika ni yeesibirayo. Kaakano mu kaseera kano tuba tuli awo tuddako ewa lutuule. Aba ali wano ng'asajja bamusalako waayo kikuba. Sikyakikuba kwegamba embonga kibonge. Kiri bulungi. Okikubye. Naagala ne banne mwannemye okutegeera kwe ntutya. Naagala banne nabakubidde amasimu eggulo nga njagala kwa kasente nkaze watukubidde essimu. Essimu bwe baka teri ku kati kyogamba essimu etabaako sente tezigendako. Nedda ekyo tewali buzibu. Nze kasita nakubye ku ssimu mujjukire mwaŋŋamba bwe mba nkomyawo sente mbakubiranga ne mumbuulira engeri bweba ku ofiisi weemuli ne ndyoka nzija sente oba ne nzibasindikira. Gwe kyogamba wano gy'okwewola asooka kukuba ssimu. Olyoka osooka okuba essimu ng'ogenda otuddiza sente zaffe. Banne ebigambo bye mwogera nga birenga ebiwalala mulinga abagamba sente nagamba zibawe ejjo amasimu gawe nga tegaliiko nengenda ku mobile money nsindike sente nga temuliiko nenga kanjira nsa ku ssimu yange. Oli mulwadde watadde ku ssimu yo ezaffe tezabaddewo tuleme kukaayana. Kati ebyo nno ebyokaayana si bye byatulese. Jimenye endagaano gye wasayininga sente zadde zinasasulwa jjo katto kayingi. Endagaano egamba mulina amagezi emitwalo 3 gemumanja. Baba endagaano yagamba bwetuuka leero nga tonasasula edduuka lyaffe. Bannaye mwegendereza abawola sente tokwata ku kintu waluddewo sasula. Ne nammwe temuyinza kunkola ekyo. Bino bintu kati byaffe nakuzayiseewo. Edduuka baliwambye
Bannange okwewola kuno ekintu ky'okwewola si kirungi n'akamu. Musajja lubamukaba gende bweru gwe tufulumye mukama wo kyatudde oyagala kubba wuzi fulume bweru ne bamufulumya basi lino tuli mazzi baba era sinala tulina okugira kuba kati omwezi guno tulina okubba amaduuka ngaana. Wulira agabbi efirimu egenda maaso munnange nga tuddako mu kibuga. Genda okudda mu kibuga sajja mukulu ajja atambula avaka. Manyi oba olina omuntu gw'okola naye ku dduuka oluusi oyinza obutakeera n'owummulamuko mu mbeera bw'etyo n'owummulamu. Kati wunajja mpola mpola ye Byalugaba Paul baluzunza abajja. Ani atadde wano akabira? Kana akabira ani atadde wa akabira? Ani atadde? Bannange wowe agenda okuwulira omanye ebintu by'ekibugo gwe maaso gambadde ki? Ulira kiboko bamusabula kiboko naddeeka. Obadde kitabu ki? Kiboko zijja maama sikutegedde kikibu biki byogera biki byesitegene kiboko zirabe bano bakuba kikyoma wenna olinga kabalaso sabula lwobadde ki? Kiboko ina DPS mpitirivu omulabye omuntu nakubanga tomulaba nkubuuza tombuulira musajja ebintu nambadde ngenda kudduuka bwenti nga ntuuka kiboko zetandise enzige zisoose okunjiikira enzige nenebuuza yi tebazifuuyira kati awo wendabidde akabira omulundi gumu kati mukabira ne wabuukayo empologoma engwe mu kafuba. Empologoma ebadde nga mu kafuba bweti ngenza okulaba nga emmamba ennene awo kwe kukyusa emisinde. Kati wengezezaako okusalinkiriza nzikwe ku dduuka kiboko ne zitandika ziri zibadde zisaza zirumanga zaba SPC pitirivu. Ogenda okweregereza nnyota endibubi mpa ku mazzi sijja naaba mpa simanyi mpa amazzi kanyala kunaaba mpa ag'omufiriji kangende nebaka empulira bubi. Omukyala yeebuuza ono kyabadde kiki? Nga yeebuuza kyabadde. Efirimu egenda maaso. Gaakano tusobe tuba tuli wano nga waliwo azze ku dduuka. Kati kumbe ssebo manyi ssente zino omanyi bw'obeera ng'ofunyemu ka ssente n'ebulamu bukyuka n'abantu batandika okula nti olina omugaso. Kati waliwo ekiwala ekyamusumbuwa edda nga akyakima amazzi g'essente kati tekizze ne maato ssebo ekirevu kati alina engeri gyakimwamu kwegamba n'akanyiriro kwe kali ng'amugamba nti edduuka lyange edduuka naligula omusajja yaggwamu. Kati ate ebyo buli bigamba omukazi yanonye emaali oba owedde munnange ng'akomawo agenda okwetegereza naye kati edduuka liraba bulungi tewali kabira wadde engo najja. Kiboko endala wulira fimbo wulira emiggo
ulina emigoba nte zatamu zino zokya kiki leero abadde anzise busi naye n'omukubisi mutege naye musajja kwe oba kati ye omukyala alooza amusalira amagezi onaye kati agala leka z'akameeza akyusizza kyeka luli gwabadde mapeera naye kati nzo sisobola omanyi kati edduuka lifuuse lyakulingiza kiki naye olabika toyagala kukola oŋŋamba otya nti edduuka lirimu obuzibu waganda omugoba anti kakati ayinza okuba siye kati omukazi yamugamba nti olaba ebyo wabeera abakozi ababikola omukozi ayinza okuloga nga edduuka lyo lirabanga kibira nagamba okombooza nnyo kati oli awo tunna butunusi kubulira olwale owoza simanyi muganda unamunagani yakwata mu mando z'ekika ati ayo nebweru kati ono kyava afuluma kale leo kankubize enzo nga yasoose mapeera bwenzira ajja kunkubya miyini sijja genda munange olunaku nga lufuuka ekinaku tugenda okudda mu dduuka ono ayagala kulayikani akola endagaano n'emikwano gye bamanerenda bano jjukira bawola ssente kati bamugamba oba abasaba singa bakwate kuba ne bamuwayo $25,000 n'azongera wano ekintu ne kibumunga ne batandika n'osubula amasimu kati omukazi yaja namugamba ebisumuluzo kati nga mugononya ebisumuluzo nga mugamba nti omanyi tewamanya bala edduuka yaliguza bano era bwe yamala oligubaguza eno yendagaano ayisaamu lugalo takulaga bulungi kusoma be baani be yaliguza bano ngamba otya banga tayinza yatuguza mumpe ebisumuluzo by'edduuka nnyabo oyagala kubba ojja kubba anika badde eki ng'azunga ki badde ekyo noonya wakuzungira afuna awalala dduuka vaanu genda vaawo oli ne kimutesitinga wano tu kyakumanyira gwe ani gw'otesitinga nedda olayika obuliddwa gy'olaga tukuwe ku ssente tubaye ng'otwawula toyomba bebe twala eri tombe biza kakati we bamuyisa obubi omanye ekigambo okulayika ndi okwatirira omukazi nga tasiimye musango ono yagamba ni akakamatidde ngono agamba ni kwanza edduuka omwami engeri gyagenda okwavuwala ate omukazi kasita oyavuwala oba tokyamusobola anoonyayo gaapu eddako kati bakalinze mu paati tu kaakati sebono omwami kye yakolanga obusungu mbu bumukwata nnyo akazi kamumanyidde kaze kamusabye ebisumuluzo by'edduuka ng'asooka akwata essimu kiri kati kamanyi nzi gye nava ng'asooka essimu nga tagikubira jjajja saagala obuuma bw'abazungu bwantama bukanga amayembe amato ani ankuba kwa nini yeuka omepiga nanze jjajja munange yajja netigira ekizibu ky'okweddiza edduuka kyo kyakola kati wakola ki kidde edduuka alifuna oyagala kyate edduuka eddagala buli kimu nakikola bulungi kati kiki ekiganye anti jjajja wagamba edduuka tulisiiringe neŋŋamba eddagala litutaddeko lyerisiiringawo kati edduuka twalisiiringa naye waliwo batawukaano tebavaawo wayi eddagala enakuba tewalikozesa bulungi kati kyogamba eddagala eryo walisobyako ebitondo oyagala akuleeta muzannyo yonooneka kati nga mugamba ni kwanza aleka yaleeta omuzannyo mu ddagala lyeyamuwa kati ekyo kiwali oyagala n'agamba njajja omwami ye namufunza naye omukyalo ono akarakya katandise nako nga kalaga ndisinze nannyini
ensomba katika eninkini eddagala lyenakuwa walinagamba jjajja waŋŋamba nve mambuka nga nziramu kadi yamugamba nti eddagala layika alikozesa bubi kuba bombi lyalina okuleka ndi batangira ambuka bwotwala masi nagamba nti eddagala olikozesa otya nagamba va ku ddyo ng'odda ku kono ng'otwala ng'oyiwa ng'osiringa edduuka niyo olabika wayiwawa oluuyi lumu lwokka walina okulayika n'ojja ku ddyo n'ozza ku kono then n'ova kono n'ozza ku ddyo oba osirinze emirundi ebiri kati olabika wasiringa mulundi gumu olina amagezi kati tulina okulayika ntutegeeza abajjajja okomewo osiringe n'awalala ngeni kale ekyali wano ogezaako n'oddamu oddisoba omulundi ogwokubiri n'agamba ku mulundi guno lyenkwongera toddamu n'olisobya lyengenda okuwa eddagala tolisobya aishi nange yali amugambye nti n'okubaluga ebigere naye kiba okoze bakuba oli n'okutalaga awula yatalaze takyetegeera kaakano mu kaseera kano mutaka ng'ayitawo abantu abasinga ebintu bye babeera nabyo baba babyegwanyiza ne babitwala kaakati aba agenda najja asanga omukazi mukaaba luzunza saba buli kimu okyeddiza weefudde nanyini edduuka okola otya naye gwe mukazi gwe olayika olina ekikuja ogenda oyayuyayayuya ojja okugaga gwe akamwa gwe ne kamuzimuula ate ebyo byokyusakyusa amaaso ojja kuba oluyi gwe wetemereza nga ali ku masannyalaze tomanyira manyira nze n'omumanyira kale banene kino kira twakiyamba buyambe kiwe omulimu kirabe kyonna kitunanga obubbi ate omusajja nagamba tolina magezi gubbi gwe kirabe olina kubba bubbi ofuna tosobola kwekolera amagezi agakola togalina olina kubba bubbi gwe ate gwe kisajja gwe manya waloze mwami ate nze sisoboka n'agamba era kyenkulabula genda maaso okomyewo ebintu byaffe nkuwadde ebbanga ttono oba si ekyo ekinatuukako tokirojja kimanya ekinatuukako oba ekinatuukako gwe naawe oyagala kumanyira wena otunula nga akubiddwa omuzinga oli awo onvumye n'ayita wano yayita wano n'akatega maaso gye kalaga sijja kulinda kugenda gy'olaga sijja kulinda genda gy'olaga baasi kati wekaba katandisa okumanyira nako mukayuye jajja ono tasobola kunvuma nvume avumani agende bw'ati baasi avumani agende bw'ati kakazi katukajja katagala kumba oli yakasooseyo maaso maama eddagala lyakambuka ogenda okulira ababuukirirwa n'ababuukirira ebinyumu ababuukirira ewawaba liri lizibu nnyo wawe maama eddagala abasajja balina amayembe amazibu alikutega nga ligukira mu binyumisa n'otya kati agenda okulira ababuukirirwa ebinyumisa gwe empogomo omanye ekintu kyeddalu naga buli kintu kibeerako ekirungi n'ekibi muyinza okubeera ku kyalo ne mugaba nemukyalo oyo alina engeri gy'abiguza ekifuba naye bannanga omulogo najja abakolera ekyalo ne mujja mwerolera kati laba eddogo omuntu lwe bamuloga eddala lwomanya neggwanga lyettuufu hati nyowe kakakimpomera aina ulwamulwa ne gunshansa hati nyowe mbwali kayogati laba eddalu abadde yakava okuwoninga omusajja
Omuntu yenna n'akola ekintu tayomba talabula nja kukuba omukubi yakubirawo kati kasita akamanyani kaagala kulabika akayiiya n'akakyamusizaawo kali bombi omwami kibooko zimulinze wasala ku dduuka ate ye omukyala bamugemye. Efirimu egenda maaso omwami ali wano bw'abeereeko aba n'emirembe asale ku dduuka awule kibooko Byalugaba po oligiro ne muza kwerezanga barozonza firimu gye tulaba bagita Sserwajja okwota. Jajja era nga bwe nkugambye jajja ndaba omusajja atandise okusemberera edduuka. Kati omulogo somu yakwate kubona asooka kumawe wa jajja. Jajja wayinza okubeerawo obuzibu. Ng'amugamba nti jajja omusajja alayika ayagala kudda ku dduuka. Jajja ekyo olinga tubuzabuza ddala kyogamba twaluga bubi okiteekeko Faadi waligo oki ekintu kino wakikola nga bwe twali tugambye oba okyakireetamu okubuusabuusa aleme kuddamu kusemba. jajja njagala omusajja ono lwaba asemberera edduuka afazaali alabe ng'embeera mbi alyamba kati oyagala mubalule lulira oyagala muleege ddala kireki nkumuleegere otye mpoko y'omutima balina omuleega nkizi bano asajja bazibu bayinza okwabya gerako kigenda kuba kizibu nnyo omanyi Jajja njagala tumukole kyonna mu kusemberera dduuka. omanyi bagamba kazibe nkunga ofumba olaba zigendera ongera ng'oseesa kati ayagala babe nga baseesa kubanga n'omufumbi enkuba zitandika okugoberera oseesaamu kati baagala bamuseese okubulabaga ono babe nga bamuloga akitegeere kati nga tetunnagenda wala muzuku empaabi y'ojujo namugaa byonna byogedde biwulidde naye empaabi eriwa soka kintu ky'okwogera ng'oyogera osirikusi oyogera bwogezi kyetaaga oyogere nga byogera mpitegeera owulidde baasi muzuku kakati engota ne bannangerera amayembe temukyagaweera ddala kitiibwa ngozosooba Jajja bakola ekyokuleka ne balugira ddala omukazi oli emirembo gye mumalirako ddala. Tugenda mu maaso omukazi emirembo gye mumalako nebba omwami yabadde asigaddemu akategeera. Bakukuba ejjembe nga lya bukoowu buli kaseera oba okooye omwoyo ne gusituka. Totunula ojja okulaba obuzibu mala gatunula wano najjayo enkompeere wakabadde ozibiriza olamalagala baana ba enkompeere ali mu muvuga 10,000 bwe yeepikira ompiteko kwabika akawago oyinza okwabika akawago enfirimu egenda maaso. Baasi kati wobeereeyo kati olugezigezi lwonna nduyiyemu ejjembe njagala obe nga wooli weebake mu ntebe eyo ofiire awo bagamba alifiira mu tulo osibira kale n'abantu bebatwe mubasanga owooza gundi yafudde kumbe omwoyo bagunonye ku makya olweggulo ne bamubika ne bamuyiwayo mu kyoto kade bakuyiwa mu kyoto balina ensi gye bakuteeka musajja wattu agenda okwetegereza ensi gy'agudde tagitegeera oyo awedde awo ne woozibula oli tumaze omumuyiwayo balina gye bamuyiwa ndowooza olengera okubonaabona kumutabukidde.
gye musibidde tagenda kuddamu ne bwalikola atya ajja kubeera nga buli lweyekoona buli bwatuuka ekigere asimbula tasimbula tasituka taliddamu. Ate n'ekirala genda olyola ensiigi jjajja ngenda kozikole nga zijja olidda kwebaza otegedde ombiire tosimba mukono kubanira nja kukubira mwana abadde tonkuba mugongo okuloli abazukuba ono kye baamukola bannange awulira ekintu buli wamu awulira ekintu awulira omuliro bagussa awazibu awulira wococococo wococococo kati wocococo gwawulira bannange naye nno ssebo n'omuntu akuloga nakusiranya atyo eyali omwana w'omuntu kati ali kasasiro agenda okuwulira teyeetegeera agenda okula teyeetegeera awo n'afuumuukawo ono ye akyebase omwoyo gwe bakutte bagusindika mu nsi y'ebipaawulujjo omwoyo bagusindika mu nsi y'ebipaawulujjo ne bagukabba kati gobeera eno ne bagunywereza awatuufu tegudda ali mu kukalambala omwoyo guli mu kubonaabona omwoyo guli mu kubonaabona endulu y'omwoyo mutaka awatuufu wadda waatamanye awatuufu wadda waatamanye eri abaasiita bugere n'ekirooto bwekityo bwe kiba eno n'atuuyanirira ali mu kubonaabona ali mu kubonaabona buli wobeera omuntu yeebase olaba kwasaamirira kumbe omwoyo naye eri gwasaamiridde weebuza lwaki omuntu bweba yeebase ayasama omanye ebyo ebirooto owulira nga oyagala okwata omuggo naye oba tosobola owulira oyagala odduke naye bannange 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 okwekweka si kubi naye weekwesa otya weekwesa otya kikino ekigalamokosi kyekino ekigalamokosi ekigalamokosi kiriwa awulira kiyomba eri yegolodde akatuyo ne kamukabba atuyaniridde takyagenda wowe mama ekigalamokosi kikyo kisembedde endulu y'omwoyo ogiwulira ekigalamokosi nga kyekijja fudde mama kimutwala omuntu bwekito bwe kikanga omwoyo n'obeera nga tosobola kubaako jjudda efirimu egenda maaso omwoyo we twogerera nange ono ali eno ali mu kukaayana akaana n'ombeera embeera gy'ali mu kukaayana nayo embeera
bamukuta omwoyo gyatagalira gyagenda ekintu gye kiri basi laba etabo laba leenya ono yaddukira mu katebe awo mu katebe waatuuyanira wekimuleegera kimuleega omuntu bwate bamusanga nga yakalidde awo mu kirooto muba mwabaddeyo ab'obubazi ng'abakanyuzi bakafulu ali mu kava basi aba akyali mu kava wowe maama saagala otya totya munnange omutima kati wano kakana kyoba olina okola era sawa zino naawe twogerera embeera gy'olimu buli kimu kati bakusibye naye kati wetwogerera kitwale nti osumuluddwa situka ani ansitula nange ogenda okwetegereza omwoyo ne gudda ekufulu bagimenye nagamba buli muntu alina malayika 1000 malayika ye1000 ebiseera ebisinga yeyina okuleka nekutaasa mu bizibu byo byonna byonna njagala olabe agenda okufubutukaawo ng'alinga ge wakubye emiggo buli wamu awulira wamuluma n'omutima gulinga oguli waggulu ku ffumu malayika buli muntu kasitoba nga malayika ayo ogikiririzaamu n'okulayika okuba ni munnange buli obeera mu buzibu okimanyi nti waliwo asobola okulwanirira naye omuntu ebiseera bisinga ebizibu ebingi okutomera nga tewali akuyamba oba mubatamuzi ne malayika ayo kale nno singa teyali mulwanyiririzi we omwoyo tegwandikomyewo awulira akooye wali ozuukuseeko ng'okooye wali ozuukuseeko ng'okooye ng'owulira olinga yalimye yiika kale mutakawula talinaamu wadde ag'ekyusa kale nno malayika ye yamutaasa musajja wattu era okuleka ndi akoma mu kutegeera kwe tukwate kuba tudde erudda oluvannyuma yakomawo ku dduuka lye kati aba ali awo nga musajja mukulu ajja nga mugambo waayo ogamba otya webaka tokiwebaka ku mulimu ndi mukoowu okwebaka ku mulimu si kirungi wasuza ogoba kati nga mubuuza matovu aliwa nga mugamba matovu ate namusanga nange kenyini maze ennaku nga sijja wano naye sibitegeera yasanze nedduuka litunula butunuzi ekyo kyonna katonda kyakuterekedde oba kyakuumidde teweetaaga musirikale wa mundu kakati mbu bano babanja matovu babadde baagala bajje oba ekibadde kyebaleeta kwe kwagala okulekani akasente kakomawo nagamba munnange nze matovu simanyi gyali kani ngagamba matovu anti sente twazimuwolera wano si zammwe simwe mwayewolera wamu nagamba ekirungi wooli matovu oba taliiwo sente mwazeewola mujje mu dduuka nani ate oba matovu yeewola yazeewolera wano kulaakulanya kifo nga muganda nkubuulire nze seewola bizinesi zange ziva mu ntuuyo zange saagala kuyinjiwaza maali etali yange muntu akusanga mu dduuka ng'oyinjiwaza emaali ng'ate eri mabanja olaba musajja kuba na maali nyingi mu dduuka naye nga buli lunaku asiiwuuka naye nze ng'ekiri mu matovu gwe mwawula yaba alina obbawa ssente si nze era mba mulowooza ku kyokubanja temubanja nze yenze Edward kani nga bagamba nti mwawula matovu si nze Edward amannya gange nze Edward baluzunza era matovu mumumanyi sebo tugenda kutwala dduuka wulira agabbe erina edduuka tubasanze mwe mwayewola ssente
edduuka mwali ewula miliyoni 25 ngoyindogootana ate ono akubiddwa ku kibooko z'amayembe aba muzibu tulina kyosolamu kanga nakyo kirala jjukira balogo basajja ano balogo bakuwola ssente ne zirema okulabika ne zikola kye zandikoze olaba kwewola ssente n'oyongera ku siraana kangende ndeeta empingu nkaine era zereetere ate ozireetera nze binkwatako bantu mwe mulina ekizibu mbusimanyi mwatuwola mwawolaani gwe mwawola temumumanyi kati kumbwe ono kyava afuna ebirowoozo asooka akebere naye omwana yeewola genda okubikola mulimu obusente agenda okubikula bunusunusu mulimu n'obudagaladagala sente zaabwe mweziri laba omudidi najja abale maama omuyayi yazeewola ebyaddala naye temwawula nze naye n'aguba kati ogenda okudda eno ono baamusuna ejjembe mu binyumisa likyamutawaanya awulira omuliro buli wamu anti olaba awulira muliro bannange ali mu samasooti yakasamasootinga asamasootinga kakati amabeere bamuloga matutu agakunkumudde agamazeewo ogenda okweregereza mukwano gwe alimu akikikiki bamubika tayagala omanye omulala okwagala omukakanya ayinza okuba empi okuba onzisi kumbe n'eddogo ne limuvaamu amaanyi agabo ono ogenda okwetegereza amabeere gali bweru ate omukazi ayagala kutambuliza bbeere bweru bannange Bridget waaba kimwaniiwe omwana yakunkumukanga entaya y'entaama empaya y'entaama eddalu werikwamuka okitegeera kale nno ono yamukwata yamuleeta wabba nga gamune mukwano gwange ansobedde ate eddalu likumalako omwezi werikuteera okuwa obanga alime yiika 4 ono naye agamba abadde amaze ennaku 3 nga yeebase nnaku 3 nga yeebase yamugamba nti soke tumukwata agenda abe nga ajjanjabwa soke tumutwale mu ddwaliro eddalu liyinza okunkunkumula n'ogwamu amazzi n'omusaayi ono kyeyakola nga akwata ku ssente za mutaka zennyini ze yeewola basooke bakwata omukyala bamutwale mu ddwaliro embeera tebadde nnungi n'akamu bannaffe nga bamukwata asooka agende ajjanjabibwe kale nno nti mubulamu obwensi tulina okutambula nga tuli bulindaala kuyamba kirungi naye oyambye ddi wa otya naani bikulu nnyo tubali tulaba emanyikiddwa nga Serwajja okwota zigenda mu MK Majestic Plaza level 5 edduuka liri namba 8 era nga yensibuko y'ebina Uganda era tukutegeeza buli lwa Monday tuba ne sinema empya ze tuteeka katale tubagala nnyo mwenna